Well, I left my country on a run for my life. As you might have seen that my house was raided, my wife assaulted, and my family members also tortured because there was an order to kill me by the Chief of Defense Forces, who also happens to be the son of Uganda 40-year-old dictator General Yoweri Museveni. So I left my country running for my life. However, I'm also in the United States to try engage with various leaders, various personalities, senators, and fellow Ugandans as well. With the fellow Ugandans and leaders, I'm trying to galvanize the forces of change that are struggling to change our country back home. But with the leaders and administration in Washington, I'm trying to persuade them to change their policy of supporting the dictatorship back home. You will notice that the Ugandan dictatorship, like many other dictatorships in Africa, have their lifeline in Washington and in Europe because they are funded by America and the Western world. So we are trying to cut that life link to ensure that they are not funded to oppress the people of Uganda and Africa. Mumawulire ge tuyinawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulundi omulala azzeemu okubeera nga alabikirako ku TV ez'enjawulo mu ggwanga lya United States of America n'okwetoloola ensi yonna. Ayogedde ebigambo bingi nnyo era mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Jjukira olunaku lwajjo twakuwadde bye yayogedde mu summit emanyiddwa nga Onero Summit oba Onero Institute activity gye yabadde etegese His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaako bye yayogedde era ebyo nkakasa wabiwulidde bulungi nnyo. Mu ebyo mwe yayogeredde oba mwe yaleetedde ebyama ba religious leaders ensonga ezaali zibatutte mu maka ge magere ne bye baagamba mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi. Kakati ate mukano ngenda kukakwongera bulungi nnyo obeere nga ate okamalayo. Mukano essira asinze kuliteeka ku bigambo by'okuteesa. Jjukira ebigambo bibadde bingi nnyo ebibadde byogerebwa nga bannabyafuzi bangi bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekibiina ekya National Unity Platform bali mu nteeseganya ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni okulaba butya wayinza okuba ng'akomawo mu ggwanga erya Uganda awatali kumugulako musango gwonna, okulaba butya ekibiina kya National Unity Platform bwe kikkirizibwa okusigala nga kibiina kya byabufuzi mu ggwanga erya Uganda newankubadde ng'olwedde kimanyiddwa kiri recognized locally and internationally. Kakati mu katambi kano kogenda okuwulira era mu bigambo bino byogenda okuwulira ngenda kukusomera n'ekiwandiiko ekyo. Nkugambye bwe yabadde annyonnyola yannyonnyodde ezimu ku nsonga ezamutwala mu ggwanga erya United States of America. Jjukira wano ba propagandist bangi nnyo babadde bakyayina narrative gye batambuza ku nsonga ku ngeri gye yafulumamu. Kakati wano yabaanukudde kyamwetaagisa okutambula ensi 3 ku 4 okulaba nga afuna a safe place we yalinnyira ennyonyi okubeera nga yeeyongerayo paka mu ggwanga lya America era n'atubuulira ekimu ku byali mututte mu ggwanga eryo byali biki. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza era gwagoberera omukutu gwaffe nti ekimu ku byali bitutte His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kulaba nga ayengejinga ne kye tuyita international community, kwe kulaba nga ayogerezeganya n'amawanga gano era wano we twamuwuliridde ng'abuuza eggwanga lya America nti musobola okuyimirira ne dictator wa Europe amanyiddwa nga Lukashenko. Jjukira omukulu oyo amanyiddwa nga Lukashenko naye dictator, naye ensi zino zaamuboola nga tezimutaddeeko butezi sanctions kyokka wabula n'okuyimirira obuyimirizi naye oba n'okukolagana ne gavumenti ye baakiyimiriza. Kakati yababuuzizza maaso ku maaso n'abagamba naye basajja mmwe okumanya nammwe muli bannanfuusi yabatabukidde ku ttaka lyabwe. Yabagambye kijja kitya okubeera nga ffe waffe omusajja n'atulugunya n'akola ebikolobero n'obiraba ne mubiraba naye ate ne wayita ebbanga ttono ne musindika officials bammwe ne beekubye ebifaananyi nga bayimiridde naye. Ebyo ebigambo yabibabuuzizza. Kakati njagala tutandika n'ensonga eno. Waliwo n'ekiwandiiko ekifulumye ng'ekiwandiiko kino kiraga nti ate teyakomye awo. Kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Mail and Guardian. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogeddeko n'omukutu guno gwe bayita Mail and Guardian era ng'alimu exile mu ggwanga erya United States of America okusinziira ku bo engeri gye bagambamu. Era bwe yayogedde yagenze maaso n'okusaba amawanga gano nti nga bwe mukola ba dictator abalala ne General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we mubateekeko sanctions, mubateekeko envumbo, mubaisolating n'ebigambo ebirala byonna nga bw'ogenda ogenda maaso n'okubeera ng'obiwulira nga bwe mbikuleetedde ku mukutu ogwa Red Zone TV bwentyo ne ku mukutu ogwa Uganda 24 live ng'era bw'ogenda ogenda maaso n'okubeera ng'okimanya. Atanaba kuba ng'osubscribinga ku channel zino genda maaso n'okuba ng'okikola tubeere nga ate tutambula ffenna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannazikiza tannalekeraawo akyagenda maaso
n'okusaggula akyagenda maaso n'okwengeejinga international platforms ez'enjawulo. Kakati essaawa yonna onaawulira nkugambye ayogeddeko n'omukutu ogumanyiddwa nga Mail and the Guardian, kyokka ate n'ayogera n'omukutu ogumanyiddwa nga I Think Africa. Gino emikutu ebiri batuwadde biki byayogedde nabo. Think Africa ke katambika owulidde kentandise nako era kengenda okuwa bwayogedde ku bigambo byonna nga bwabyogedde. Then omukutu ogumanyiddwa nga Mail and the Guardian bo batuwadde speech ye oba batuwadde byayogedde nabo mu buwandiike. Ekiwandiiko ekyo nakyo ngenda kubeera nga nkutambuza mpola mpola obeere ng'okifuna. Waliwo n'abazungu abalabiddwako nga bayimba erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino nabyo mbikuleetedde ogendagenda maaso n'okubeera ng'obimanya. Eno gye bayita Redson TV, naddala gwe amaze okuba ng'osubscribinga atanaba kuba ng'otwegattako kkirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeerere ddala omu ku abo abasooka okumanya buli lwe tunaabanga tutaddeyo tubeere nga tutambula ffenna mu ngeri ey'enjawulo. Nyongera obbasaba okusubscribinga ku channel yaffe eya MJ Media 360. Njitadde wansi awo njitaaginze ojja kugiraba. Nja kukusaba gwe atanaba kuba ng'osubscribinga ku channel eyo kikole osubscribinge ku backup channel yaffe, kubanga tutera okufuna warning ku channel zino. Kakati channel ezo zituyambako okubeera nga singa anything happens tusobola okuba nga tuswitchinga buswitchinzi ne tudda ku channel eyo ne tuba nga ate tukutambuza mu ngeri emu oba endala. Nja kukusaba osubscribinge ku channel gye ntaaginze wansi awo mu description ya video eno bagiyita MJ Media 360. Nja kukusaba ogisubscribingeko nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye nkuleetedde. Ebigambo by'abamu ku bazungu abali mu kutendereza erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu nabyo ngenda bikuwa. Honorable Lutamaguzi Ssemakula naye alina byayongereza ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga z'okuteesa. Kanzije tubeere nga tweyongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye njagala okubanga ntandika nabyo, wabula nga sinnakuwa bigambo bye, nga sinnakuwa katambi. Nkugambye Honorable Lutamaguzi Ssemakula ayongerezza ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga z'okuteesa. Emirundi mingi nnyo nkakasa obanga obadde ogoberera emboozi zino olabye nga bannabyabufuzi bangi bakulembeza nnyo ekigambo ky'okuteesa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ateesa oba ekibiina kya NUP kiri mu kuteesa, n'omukutu gwa Nile Post gwafulumya ekiwandiiko awo n'enkikuwaako kopi. Kakati ng'abantu bangi bakyebuuza okuteesa kuno kuba kuva ku ki era ddala kwandibadde kubeerawo lwaki. Njagala nange ngende mu maaso n'okuba nga mbikutuusaako. Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini mu kamwa ke abagambye eby'okuteesa tabirowoozangako, okuggyako nga abakulu bakkiriza bateese ku butya bwe bagenda okuwaayo obuyinza, so si kuteesa ku bifo ki bye bagenda kumuwa, ku ssente mmeka ze bagenda kumuwa n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati nga siraba kubanga ngenda wala, kansooke nkuwa ebigambo bya Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Ono y'omu ku babaka ba paalamenti nga tagenda kudda mu paalamenti, wabula nga newankubadde tagenda kuddayo, omusajja asigadde akyali solid nnyo, asigadde akyali ggumite. Era ebigambo njagala bikuwa bye yayogedde bwe yabadde ku paalamenti n'abagamba nze pulezidenti wange gwe mmanyi tekisoboka ate era sikikkiriza, tasobola na kuteesa n'abasajja okuggyako nga bateesa ku ngeri gye bagenda kumuwa buyinza. Wuliriza ebigambo bya Honorable Lutamaguzi, nze nzije nkwongereyo. Tewannabeerawo kuteeseganya ku kikubanga bw'ojja n'onzibako ente yange ate kineetaagisa okujja n'oteesa naawe. Lutamaguzi bamubyeko ente ye bwate bamuyise bateese. Munnaddiini mwaddembe ogenda okweteeseza ku pajero ye, kubanga kati abasinga Museveni azireduced them to being abalinda pajero ze n'ebisuubizo, kuba baatugamba bannaddiini tebabeera mu byabufuzi bwe badde batugamba, era babadde bakulisayizinga nnyo bannaabwe abavayo ne bagamba nti ffe tuwagira ki. So obudde buno okuwulira nti waliwo bannaddiini abaagenza okuteesa, nze nsuubira beewadde omulimu ogutali gwabwe, fasi si bannabyabufuzi. Ekyokubiri, babadde luddawo ebbanga lyonna abantu ne babakwata ne babawamba ne babajjuza amakomera ne bakola efujjo. Nze nakoma kubalabako lumu lwe bagendako ewa mukyala Kyagulanyi, saddayo kubalaba. Abalala nkoma kubalaba nga bali ku bijjulo bya Museveni ng'abagabula, nga ne bw'obagamba nti mu nsi waliwo abantu ababonaabona be bakutte be basiba batalina musango.
nga tebawuliriza basooke balwanirira abasibe abali mu komera bwe babanga ddala bali ku mulamwa nga si baejenti ba Museveni kwasi buli munaddiini nti munaddiini nga bw'omulaba. Some of these people have become typical agents of the regime. Bwe babanga bali ku mulamwa basooke bagamba omukulu asumulula abaana abatalina musanga bali makomera. Ekyokubiri bamugambe akomyewo obuwanguzi okujjako munaddiini nga abadde abeera South Africa nga yakomyewo bonna bakimanyi nti obukulembeze obuliwo babunyakudde bunyakuzi. Ffe tuli babaka ba parliament bazze ne batubba n'obwa president bazze ne babubba kati bw'oŋŋamba nti waliwo munaddiini simanyi ali mu kuteeseganya nze ezo nziyita mboozi emboozi ezitabayindinga era tujja kubabuuza ani yabaserekitinze nti mwebe yeesiga mugende mutukiikirire ku gurawundi ki kuba tubadde tunoonya akalulu tetubalabyeko nga mutusabe naye si bonna kuba tulinayo bannaddiini abali gumite ng'avaayo n'ayogera ensonga kati njagala kwebaza jjajja w'abasiraamu Omulangira Nakibinge omusajja oyo oba Katonda yamuwa amagezi ga njawulo musajja ayogera ensonga ezikwata ku bantu era tumusabira singa tuba n'abasajja ng'Omulangira Nakibinge nga bannaddiini sibuuza na kubuuza nzija buzzi tulina baseeke kiti bavayo ne boogera ku nsonga bano tulinayo n'abalalala abatonotono naye no ttiimu eneemugenda beene efaanananga ba state agent be bateekawo okujja tukonfuzinga bwe waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso enteeseganya ku ki because tetwetaaga nteeseganya kyetwetaaga kwe kukomyawo obuwanguzi Museveni bwe yanyakula kyetwetaaga kwe kukomyawo obuwanguzi bwaffe ffe balutamaguzi be basindika amagye ne bajja ne batwala obuwanguzi bwaffe. There is no negotiation ze tusobola kugamba mbu ate simanyi tugende twegayirire mbu balegitimizinge. These people are trying to legitimize Museveni's government nti waliwo abatuula mu maaso. Oyo ye Honorable Lutamaguzi Ssemakula ebigambo bye tebyawukanye nnyo batebyawukana nnyo n'ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala bwe kituuka ku nsonga ey'okuteesa. Omukulu akugambye bwe kuba kuteesa tugenda kuba tuteesa ku ki era bye tugenda okuteesaako byakutuwa buyinza na kuddiza buwanguzi bwaffe oba abantu be baagala okuteesa. Era mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogera yategeezezza ne ku nsonga z'abasibe abamu nga ba kibiina kya National Unity Platform. In fact abasinga obungi basibe ba kibiina ekya National Unity Platform. Kakati agamba oteesa otya n'omuntu ng'oledde akutadde ekigere ku nsingo. Bino ebigambo yabyogedde gye buvuddeko era ku mukutu ogw'enjawulo ogumanyiddwa nga Africa Thinks nga bwe ngendo bikuwa n'omu ku basajja ab'amaanyi ababadde b'engejinga ennyo n'abamu ku balwanizi b'eddembe ku lukalu lwa Africa. Era omukulu oyo gw'engendo okuwa yakyazaako n'omukulu amanyiddwa nga Robert Amsterdam ono international lawyer owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati Kyagulanyi akugamba sisobola kuteesa na muntu nga ntadde ekigere ku mutwe akutta abantu bange abasibye nga n'olunaku olwajjo twalabye Alex Waiswa Mufumbiro edi mutwe Akirewo Kivumbi n'abasibe abalala nga batuuse n'okwekalakaasa mu kkooti nga bagamba ffe tetujja kukkiriza mu bigambo bye babadde boogera mu katambi kano ndooza kankakuweeko nga bagamba we will not be hard in darkness. Bye bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde agamba oba byadde ategeeza sijja kuteesa na muntu nga ntadde ekigere ku mutwe mu bufunze sijja kuteesa na muntu ng'olwedde nza nnyigiriza ate anzize ebbali abeeko ebigambo bya ŋŋamba kkiriza kino nkuwa akafo kano kkiriza kino ffe tukole kino nga mu buli ngeri yonna byakuzza bbali. Kakati bwana abasibe b'ekibiina kya NUP okwabadde Alex Waiswa Mufumbiro Akirewo Kivumbi nabo mu kkooti balinga ababadde bali mu kubakonviisinga bateeseze ebbali mu nzikiza kwegamba babeeko bye basaba then we kuba kubata babeere nga babata. Yensonga lwaki baawuliddwa mu kkooti nga beekalakaasa bagamba we shall not be hard in darkness, tetujja kuwulirwa mu kizikiza. Jjukira gye buvuddeko bw'obanga obadde ogoberera waliwo abasibe era ab'ekibiina kya National Unity Platform nga ku bano mujjukira ebiseera by'abasanya abasibe ba Olivia Lutaya kyokka ate ekyewunsa Olivia Lutaya ne ku luutu eno era ku basibe bano ababadde beekalakaasa era naye yabaddeko mukazi wattu. Kakata ne ku mulundi guli be basibe abaalabibwako nga baali bateekeddwa ku nninga era nga kigambibwa waliwo negotiations ezaabaawo waliwo okuteesa okwagenda maaso abamu ne bateebwa abaagaana okuteesa oba abaagaana okukkiriza gavumenti bye yali ebasabye ne bagenda mu maaso n'okuba nga bo balemerayo era bwe twogerera bakyali mabega wa mitayimbwa okuviira ddala mu kalulu aka 2023
21 nga kitegeeza bagenda mu myaka nga 7 nga bali mabega wa mitayimbwa. Kakati ku mulundi guno bano baazemu ne babaleeta nga kiringa ekiraga oba katambi kano kengenda okuwa kalinga akalaga obujulizi nti bano waliwo ebyabadde biba kwegamba waliwo conversations ezabadde zigenda maaso nga balinga ababakonvisinga nti mukkiririze ne bali ffe tusobole okujja tubeere nga tubawa beyiro batubate n'ebirala bifaanana bwe bityo nga bakulembeddwamu Alex Waiswa Mufumbiro Omusoga mwene yabagambye we shall not be hard in darkness. Bino kambikuwe then nzije nkuwe bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muwuliriza. There is not justice in darkness. Everything the prosecution does is followed. We will not be hard in darkness. 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 People power. Our power. Byebigambo ebyawuliddwa mu kkooti. Alex Waiswa Mufumbiro, Edi Mutwakire Kivumbi, Doreen Kaija, Olivia Lutaya n'abalala nga bagugubye bagamba ekigambo ky'owulidde bayimba we will not be hard in darkness nga kiringa ekiraga nti wandibanga waabaddewo okwagala okubakonvisinga babeeko bye bakkiriza oba babeeko bye bakola balyoke babate era ng'ebyo byabadde byakubazza bbali mu kazikiza ne bategeeza tetujja kuwulirwa mu kizikiza, tetujja kukkiriza tubeere nga tuwulirwa mu kizikiza, tuwagala eddembe lyaffe era baategeezezza tetujja na kudda mu kkooti kubanga tukimanyi bulungi nnyo wano mu kkooti tewaliwo bwenkanya. Baabadde bakulembeddwamu Alex Waiswa Mufumbiro nga boolekeza ebigambo abakulu mu kkooti era Waiswa Mufumbiro yasabye n'okubaako byayogera mu kkooti awo. Kati bino byonna byongera ogenda maaso n'okukulaga nti kaweefube oba okwagala okuteesa ekituufu alabika waali. Naye ate sayidi ekibiina kya National Unity Platform nga bakulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu enteeseganya ezitali za bwenkanya balabika bazigaanye. Bebimu ku bigambo by'owulidde, bebimu ku bigambo byogenda maaso n'okuba ng'owulira era ze zimu ku nsonga ze yayogeddeko ku mikutu egy'enjawulo nga bwe wawulidde era nga bwe twagenze maaso n'okuba nga tukutuusa kakati nga sinnakuwa speech ye yonna nga sinnakutuusa ku mbeera nga bwebadde oba ebigambo nga bwe yabyogedde. Njagala nsooke nkuwe
engeri ebigambo gye yabyogedde ku mikutu egy'enjawulo nkugambye yayogeddeko n'omukutu ogumu ogumanyiddwa nga Mail and Guardian, era omukutu guno gwatuwadde ekiwandiiko lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogeddeko nabo, biki bye yayogedde nabo, n'ebigambo ebirala nga bw'oyinza okubitegeera. Nange n'ensalawo nzije mbere nga mbikutuusaako obitegeere bulungi nnyo gwampuliriza ku mukutu ogwa Redison TV, omukutu ogwa Uganda 24 wamu n'omukutu ogwa MJ Media, kuba nkugambye gino emikutu gyonna tugisinziirako ogenda maaso n'okubanga tukutuusaako emboozi nga bwe zifaanagana. Oluvannyuma lw'okugaana era n'okutegeeza ensi nti ye tali wiringi kuteesa na muntu yenna, naddala ng'enteeseganya ezo teziri ku butya eggwanga lyaffe bwe liganyulwa, wabula ziri ku muntu omu butya bwasigala mu buyinza, agamba ezo enteeseganya sijja kuzibeeramu. Newankubadde ng'ate bye ebigambo ebibadde bitambuzibwa ku mikutu egy'enjawulo gye yayogeddeko nagyo, njagala nsooke nkuwa ekiwandiiko kino nga sinaba kubanga ngenda mu maaso n'ensonga endala yonna. Wuliriza kino ekiwandiiko era kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Mail and Guardian, nga bagamba Ugandan opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine speaks to M and G from exile in the US, calls for sanctions against Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira bakulembeddemu oludda oluvuganya mu ggwanga erya Uganda yayogeddeko n'omukutu gwa M and G baba bategeeza Mail and Guardian. Eno yasinzidde mu ggwanga erya United States of America n'ayogera ebigambo eby'enjawulo, era nga mu bigambo ebyo eby'enjawulo mwabaddemu n'okusaba amawanga gano naddala eggwanga lya America okuteeka sanctions envumbo ku General Kaguta Museveni yennyini n'abo baakola nabo, naddala mutabani we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Yabagambye ng'asinziira na ku ttaka lyabwe bwe kiba kisoboka omusajja ono mumuteekeko sanctions, kubanga mukimanyi bulungi nnyo biki byakola, mumanyi bulungi nnyo ebikolobero ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Kakati abagamba tetusobola kukkiriza mubeere nga muyina standards ezenja. Jukira yabyogedde bino mu katambi kennaku wadde, yabagambye ng'asinziira ku ttaka lyabwe lyennyini, tetusobola kukkiriza mubeere nga levels of democracy oba standards nga zidifaaringa. Yababuuzizza kummwe kuliko omukulembeze w'eggwanga lya America asobola okulabwako ng'ayimiridde ne Alexander Lukashenko. Abatamanyi Lukashenko ono ye mukulembeze w'eggwanga lya Belarus, era ng'ono omusajja dikiteeta. Belarus agifuze okumala emyaka egiwererako ddala. Omusajja ku myaka gye'71 egy'obukulu we twogerera y'omu ku badikiteeta abali ku lukalu lwa Bulaaya. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde eno n'abategeeza nti nga bwe mutasobola kuyimirira na Lukashenko akulembera eggwanga lya Belarus, tusaba ne gavumenti eggwanga erya Uganda mubaboole nga bwe muboola abalala. Lwaki mu Uganda mukkiriza muyimirire nabo ate walala ebyo yabyogedde mu summit eri gye nakuwaddeko olunaku olwajjo mu katambi era ke nakuwadde. Kati tuli mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Mail and Guardian oba MG yasinzidde mu ggwanga lya America n'abaako byayogera. Wulira mu kiwandiiko we bagamba. Ugandan opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine said he fled to the United States of America to save his life, but eventually he would return home to face General Yoweri Kaguta Museveni's government. Ekisinga okwewuunyisa ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, tannagambako nti tagenda kudda mu Uganda, tannagambako nti yagenze mu exile teri kudda. Akugambye yagenda mu exile oba yagenda mu ggwanga erya America okusobola okwetegula ekibabu, kubanga yali afunye information nti abasajja bamunoonya. Era wano mu kiwandiiko bagamba nti nabo yabategeezezza nti yafulumamukko okusobola okusevinga obulamu bwe, wabula akyakuŋŋaanya platforms ez'enjawulo, ebikonge eby'enjawulo n'ebifo ebyo mwalowooza nti basobola okufunamu ku buyambi n'okusobola okutema emirandira gya General Kaguta Museveni, n'ebifo wa jajja obuyambi bibeere nga bitemebwa. Kakati yagamba ekyakikola nga kaweefube wakulaba nga waddira mu ggwanga erya Uganda ensonga zigenda kuddamu zikwajje, kubanga agamba awunzika agamba ateekwa okudda ku butaka mu ggwanga erya Uganda. Tuli mu kiwandiiko ekyafulumidde ku Mail and Guardian. Ulira we bagamba. Speaking to the Mail and Guardian from Washington DC, Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as by his stage name Bobi Wine, said, "I had to save my life to be able to speak to the world, and later I will return to my country for the regime to do whatever they want to me in full glare of the world. My fight is in Uganda." Yategeezezza era mu bigambo byayogedde n'omukutu guno gwa Mail and Guardian nti tali wiringi kusigala mu ggwanga lino erya America, wabula yaddukirayo kusobola kutaasa bulamu bwe mu kaseera akatono. Era bamukootinze wano ng'agamba, "I had to save my life
to be able to speak to the world and later I will return to my country. Yabagambye nali nteekeddwa okusooka okuddukamu nsobole okutaasa obulamu bwange, then n'ekirala nsobole okwogerezeganya n'ebitongole by'enjawulo, nsobole okwogerezeganya ne kye bayita international community, then oluvannyuma nsobole okudda mu ggwanga erya Uganda mbeeko kyenkola ekigenda mu maaso n'okuba nga kikyusa ensi yaffe. Ngenda kuwa akatambi bire ebirala bye yayogedde ku Africa Thinks, ogwo mukutu mulala yayogedde byo, ngenda kuwa katambi. Kakati ate wano njagala tusooke tujjewo ekiwandiiko kino ekyabaddemu bino. Yabagambye olulwana lwange oba okulwanyisa obwannakyemalira olutalo luli mu Uganda, so sisobola kusigala mu ggwanga lya Amerika nti gye ngenda oddulwanira. Olutalo luli mu Uganda era nteeka okuddayo. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kiwandiiko ekya Mail and the Guardian. Wuliriza nga bagamba nti Bobi Wine under the National Unity Platform was one of the 7 opposition candidates that challenged General Yoweri Kaguta Museveni for the presidency on 15th January 2026. General Kaguta Museveni said to win 7th term with 71.65% of the vote, while Robert Kyagulanyi Ssentamu came second. Wuliriza wano nga bagamba nti ono bana ba Mail and Guardian tumumanyi kubanga y'omu ku bantu omusanvu abaavuganya General Kaguta Museveni mu kalulu akaali mu vulugu. Wabula nga vulugu oyo Simon Yabakama ye yamala n'amulangirira ti General Kaguta Museveni yawangula n'ebitundu 7 ku buli 10, mu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ajja mu kyokubiri n'ebitundu 24 ku buli 10. Omukutu gwa Mail and Guardian gugamba ffe bwetu tukimanyi era Robert Kyagulanyi Ssentamu olwo ayogerako nabo. Bobi Wine said it was not an election but a military operation that resulted in his house arrest while his wife and family members were tortured. Yabagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye yabagambye eno, this was not an election, kano tekaali kalulu, it was the military operation, kyali kikwekweto kyabyakwerinda. Abasajja balinga bakola ekikwekweto kyabwe okwerezinga oba okusaanyaawo ababavuganya n'abo batadde ku nninga. Agamba nti okumanya yali military operation, bano baatuuka n'okuarestinga okola kyayita house arrest, ne bamuggalira mu nnyumba ye, ne batuuka okukwata abamu ku bakuumi be. Ebyo abyogedde ne mu katambi ke ngenda okuwa era ogenda biwulira. Ne batuuka n'okutulugunya mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi. Agamba tasobola kukkiriza bino kubiraba bulabi, tosobola kuŋŋamba nti kano kaali kalulu, tosobola kuŋŋamba nti bino byaliwo mu bwenkanya, tosobola kuŋŋamba nti bino byaliwo nga ddala omu avuganyizibwa. Bino yali military operation, baali bagezezaako okuteeka mu target be baagala okugjawo, then babirenga babajjawo. Ne bagenda maaso n'ekiwandiiko. Major General Moses Kandugaba, Uganda's military commander and the son of General Yoweri Kaguta Museveni, has used social media to issue direct inflammatory threats against Bobi Wine, including threats of behead him or castrate his associates. Nti mutabani wa General Kaguta Museveni ate nga ye muduumizi w'amagye ag'eggwanga CDF, commander of the defense forces, nti akozesezza emirundi egiwera emikutu gy'emitimbagano, social media platforms ez'enjawulo okubeera nga atiisatiisa, akozesa office mu bubi kutiisatiisa, nga bwe yategeeza nti ajja kusaanyaawo era ajja kusalako omutwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'abaako n'ategeeza nti ne balls ze azeetaaga. Bwe baagambira nti tebamunoonya, ye yavaayo n'atwitinga n'ategeeza nti nze omutwe gwe ngwagala, obanga mulamu obanga mufu. Ebigambo ebyo General Moses Kandugaba newankubadde ng'ebimu gye buvuddeko ebimu bizze bisiimuulwayo, wabula ng'ate obujulizi bwo busigala weebuli. Ne bagenda maaso n'ekiwandiiko nga bagamba batya. About his escape, he said he was assisted by some in the military and the police who also felt oppressed under General Yoweri Kaguta Museveni establishment. Kakati wano owulirizaawo nnyo. Jjukira olunaku olwajjo twakuwadde amawulire nga waliwo ab'amagye abagambibwa okuba nti baagobeddwa, ne wabaawo era ab'amagye abaakyusiddwa okuva mu bifo. Zino ensonga nno zijja genda zitegeerekeka mpola. Kakati wano mu kiwandiiko bakugamba nti mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti mu kutoloka kwe, oba zze ategeeza nti mu kutoloka kwe yayambiddwako oba yayambibwangako nnyo abamu ku bakungu mu bitongole by'okwerinda, era mbu baamuyamba nnyo okulaba ng'asobola okubeera ng'afuluma eggwanga erya Uganda. Kakati ekyebuuzibwa be baani era obuyambi buno baabukola batya?
Ekigambo kino kirabika nnyo era abantu abasinga obungi bakivumirira nnyo bagamba nti bwe twogera bwe tutyo tubanga abatadde abantu abamu mu target babeere nga bakubwa babeere nga batuusibwako obulabe n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Naye nze munnaye nkuwa ebigambo nga bwe bizze bwe mbikutuusaako nze gwe gwange. Wulira bwe yagambye wamukwoti nze wano. There are many oppressed men and women in the uniform, and these are the people who helped me to escape. That's why, to me, the issues is about the Ugandan people versus their oppressor. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogera yategeezezza nti kino oba mukimanyi oba temukimanyi oba mukyagala oba temukyagala, waliwo abaami n'abakyala bangi nnyo abali mu uniform bano nabo ategeeza bannamagye oba abali mu bitongole ebyokwerinda, mubamu ab'amagye, mulimu abali mu kitongole ekya Uganda Police, nti bangi abali oppressed ne regime ya General Kaguta Museveni era nga si basanyufu. Agamba nti nayambibwako abamu ku bo abali oppressed abatakkiririza mu bukulembeze bwa General Kaguta Museveni, abanyigiriziddwa obukulembeze bwa General Kaguta Museveni, so bangi banyambako okulaba nga nsobola okutoloka, banyambako okulaba nga nsobola okubeerawo. Kakati njagala obbategeeza nti olulwana luno lwe tuliko olw'okulwanirira eddembe teruli wakati wange na Museveni, duli wakati wange ne bannayuganda, kubanga bannayuganda bali oppressed bangi nnyo nga bamu nkugambye bali ne mu bitongole by'okwerinda. Mu bigambo bye bw'atyo bwe yagenze maaso n'okuba nga ategeeza. Tukyali mu kiwandiiko ekyafulumidde ku Mail and Guardian, kyokka ate oluvannyuma ngenda kuwa akatambi ng'ate kano ko kaafulumidde ku mukutu okumanyiddwa nga Africa Thinks. Byonna ogenda kubeera ng'obiwulira. Katumaleyo ekiwandiiko. Bagamba batya: Now in the US, Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine is calling on international pressure for sanctions against Ugandan strongman. Nti mu ggwanga lya United States of America gyasinzidde ali mu kugenda maaso n'okukola kaweefubeewe ow'okulaba ng'asaba international community eyongere ku pressure gy'eteeka ku musajja ono okusobola okulaba nga bamuteekako pressure, omuli okumuteekako sanctions, omuli okumuisolatinga n'okulekeraawo okumuteekako okumuwa obuyambi. Agamba era jjukira yabagambye ffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tasaba buyambi bw'abazungu, wabula asaba abazungu balekeraawo okufacilitatinga n'okufandinga General Kaguta Museveni. Agamba nti singa mulekeraawo okumufandinga ne mulekeraawo okumufacilitatinga n'okumuwa ssente n'obuyambi, ffe tujja kumwekolerako. Mu bigambo bye bw'atyo wabadde ng'ategeeza. Mu kiwandiiko wano nga bagenda maaso bagamba nti the US has since criticized the Ugandan general elections as a hollow exercise marred by violence, intimidation and irregularities, failing to meet democratic standards. Nti okumanya bano abasajja nabo bakimanyi, era Robert Kyagulanyi Ssentamu wano we yabagambidde, omusajja mumumanyi nti dikiteeta. Ebintu bye mwogerako ebikolobero nammwe mubimanyi, naye ate ne wayita akabanga katono ate ne mulabwako nga muyimirira naye. Kakati abagamba bwe mubanga bino mubimanyi, ate lwaki musigala nga mukyastandinga naye? Lwaki musigala nga mukyamuwa obuyambi n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo? Wano mu kiwandiiko bagambye nti eggwanga lya United States of America ebbanga ddene bavuddengayo ne bakuritisizinga ne bavumirira okulonda mu ggwanga erya Uganda, nti ne batuuka n'okukozesa ekigambo ekigamba nti hollow exercise marred by violence, intimidation and irregularities, failing to meet democratic standards. Nti okulonda mu ggwanga erya Uganda kubadde nga kufu nnyo, tekubadde nga kwa mazima na bwenkanya, era nga kubadde tekutuukana na mutindo ogwa enfuga ey'amateeka okwetolola ensi yonna. Kakati ate ababuuza lwaki ate musigala nga mustandinga naye? Mulekerawo okumufandinga, ffe tujja kusobola okumwekolerako. Tetubasaba buyambi bwammwe, tetubasaba kutudduukirira, wabula kye tubasaba obuyambi bwokka buli bumu. Mulekerawo okufacilitatinga omusajja oyo, mulekerawo okumuwa obuyambi, mulekerawo okustandinga naye nga bwe mukola ku badictators abalala omuli Lukashenko. Ffe ebisigadde mu bitulekere, tujja kubeera nga tusobola okubeera nga tumwekolerako. Wuliriza. US officially have condemned the suppression of opposition and called for accountability in the wake of President Museveni's dispute 7th term, with some lawmakers calling for a review in the security aid. Jukira gye buvuddeko akalulu bwe kaali kaakaggwa, twakuwa baseneta ababiri, okuli omukulu amanyiddwa nga Jim Risk n'omukyala amanyiddwa nga Jenny Shahin, baavaayo ne bavumirira ebyagenda maaso mu kalulu k'eggwanga erya Uganda, ne bategeeza nti ekyamazima akalulu kano kabadde si kamazima na bwenkanya, akalulu kabadde kafu nnyo, era weetaagawo okwetegereza ennyo, weetaagawo okwekenneenya n'engeri United States of America gyekolaganamu n'eggwanga erya Uganda.
yeetaaga okugenda mu maaso n'okuba nga yeetegerezebwa. Tuddemu tugyekenneenye nga tetunnaba kuba nga tweyongerayo okulaba nga tukolagana n'eggwanga eryo. Ebyo ebigambo byayogerwa nga akalulu kaakaggwa. Mu ggwanga lya United States of America basseneta bano baavaayo ne boogera ebigambo bino. Ekyebuuzibwa era ekyewuunyisa ensi kwe kulaba nga ate wadde babyogedde naye ate baasigala, gavumenti yaabwe yasigala ekyagenda mu maaso n'okukolagana ne General Kaguta Museveni. Bye bimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yavuddeyo n'ayogerako. Even those in solidarity with us have found safety in silence and complacency. It is only the likes of former Botswana President Ian Khama who speak openly about what is happening in Uganda. Otherwise, many African leaders prefer diplomacy to democracy. Byabadde bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinzidde mu ggwanga lya United States of America. Ayogerako eri ensi ku mikutu egy'enjawulo. Omukutu ogumanyiddwa nga Mail and Guardian bo ne batuwa ekyabwe ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino ebigambo n'obuvumu bw'abadde ng'ayogeza ku buli platform gy'abadde alabikirako bibadde bireka abantu bangi nnyo nga mwe muli n'abazungu okubeera nga bamupraising era nga bagamba nti ekyamazima ono omusajja tetumulabangako, ono omusajja talabwangako. Omusajja eyali omuyimbi n'asulawo omulimu gwe n'adda mu kulwanirira eddembe ly'obuntu n'avuganya ne wabawo n'ekigambibwa nti n'okuwangula abadde awangula wabula babbyenga mu bbe. Kakati abazungu beebuuza muntu ki ddala ayinza okusuulawo kariyeri n'asulawo obugagga bwonna bw'abadde alina n'ajja alwanirira eddembe ly'obuntu okwetoolola ensi yonna. Bino biwulirize nze gy'ate nkuwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde. Wulira. Have you ever heard of a reggae artist who ran for president and nearly won? They beat him, they jailed him, they locked his wife in their house. Omukyalo n'agamba era abuuzizza, wali owuliddeko omuntu eyali omuyimbi wa reggae oba reggae artist ajja n'alwanirira eddembe ly'obuntu naawe ne avuganya ku bapulezidenti n'awangula ne bamukuba ne bamutulugunya kyokka ate mukyala we ne bamuharasinga amagye ne gasalako amaka ne gatulugunya mukyala we. Ebigambo bino njagala tubitambuliremu. Omukyalo ono bye bigambo byebuuza nga bw'omulaba afaanana si Munnayuganda si Mufirika wabula muzungu. Agamba yeewuunya nnyo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyayolesa obuvumu kyokka ku bugagga bwonna bw'ayina. Agamba waakalabayo bameka ba reggae artist nga basobola okuvayo ne bajja ne bakola Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola. Wuliriza. Still, he didn't stop. His name is Bobby Wine, a musician, a father, a freedom fighter, and the face of Uganda's youth revolution. Ono agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kumutendereza musajja w'amaanyi nnyo, musajja muyimbi, musajja muzadde, musajja munnabyabufuzi kati yafuuka munnabyabufuzi mulwanirizi wa ddembe. Wabula byonna bye bamukoze tasitoopinze, talekeddawo kubanga omulala oba oli awo asooka n'atunulira kaaliya ye n'atunulira obugagga bwe n'atuuka n'agamba zino ssente nfaaki n'ensi oba oli awo yandibadde alekera naawo. Naye omusajja tazikizza, omusajja talekeddaawo, asigadde akyalwanirira eddembe ly'obuntu nga ne mukyala we bamutulugunyizza, famire ye bagiwaliriza okubanga efuluma eggwanga, naye agamba tagenda kulekeraawo. Kati kino kye yatandika oba oli awo yalina okukimaliriza. Bano bazungu bali ku linnya Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mu maaso n'okubanga balitendereza. Ono naye ali mu kwewuunya. Wuliriza. He grew up in a Kampala slum, made music to educate his people, then shocked the nation by winning a seat in parliament. Ono agamba nti ono eyakulira mu kibuga Kampala, Kampala suburb. Ono najja n'akuba muziki n'afuuka star, najja n'agenda n'ayeesimbawo mu Kyaddondo East n'awangula n'afuuka omubaka wa parliament, najja n'asigala ng'alwanirira eddembe ly'obuntu mu parliament. Jjukira n'emyaka tegyawera 5 ekisanja kwegamba yajjira mu by election. Wabula ekisanja bwe kyaggwako teyasalawo kugamba nti nzirayo mu parliament. Yagamba ekigendererwa si kyakubeera mubaka wa parliament, ekigendererwa kyakununula nsi yange. Kakati bino ebifo ebyokubeera MP oba obutabeera bino si bikulu, era bw'atyo yasalawo yagamba sidda mu parliament, yasigala agenda maaso n'okubeera ng'alwana. Kati bano byonna bibeewuunyisa, beebuuza omusajja ono yavaawa era yaani? At just 38, he ran for president against a man who ruled since 1986. Ono yeewuunya era yeebuuza nti omusajja najja ku myaka 38 gyokka
n'avuganya ku bwa president ng'avuganya n'omusajja afuze eggwanga okuviira ddala mu mwaka gwa 1986. Kino ekintu si kya bulijjo. Robert Kyagulanyi Ssentamu si wa bulijjo. Omuzungu ali mu kwebuuza kino kibeerawo kitya ye nga sekirabangako mu nsi ndala yonna. And nearly changed everything. They tortured him, shot his supporters, tried to erase him. But he became louder. Ono era agenda maaso n'okwebuuza era n'okwewuunya nti omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu okumanya wawanjawulo yajja n'akyusa buli kimu, ne bamutokyalinga, ne bakuba abantu b'amasasi ne battibwa, wabula n'atalekeraawo. Kyokka ate ne yeeyongera bwongezi kubeera muzibu. Ku lukalu lwa Africa tetumufunangayo. Because Bobi Wine isn't just one man. He's a symbol of young leadership that's not waiting for permission. And he's not alone. There are many more Bobi Wines in Senegal, in Zambia, in Sudan, in Kenya. The old guard may be clinging on, but Africa's future is already speaking. Ono agamba nti olwa influence ya Robert Kyagulanyi Ssentamu tulabye bakyagulanyi bangi abatandise okumeruka mu mawanga nga Senegal, mu mawanga nga Kenya ne mu mawanga amalala ku lukalu lwa Africa batandise okumeruka olwa influence ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era agamba nti omusajja ono atandise okukyusa kumpi buli kimu kubanga kati eno efuuse force. Kizibu nnyo okulaba nga enaawoneka. Yeebuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaawa. Are you listening? Tag someone who needs to know his name. Because the next African leader might be a rapper, a poet, a dancer, a freedom fighter. Just like Bobi Wine. This is the Africa you're not shown, but I'm here to show you. Kakati, ebigambo biwulidde, omukyala atendereza, yeebuuza ddala omusajja ono yavaawa. Era omukulembeze agenda okubeera ow'entomo era ow'amaanyi ku lukalu lwa Africa. Yandibanga agenda kubeera muyimbi, yandibanga agenda kubeera rapa, yandibanga agenda kubeera lasita, ng'oyo si mulala ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okukyusa kumpi buli kimu. Kakati bano bali mu kukyebuuza, beebuuza kino kisoboka kitya. Kakati oluvannyuma lwa bino byonna nga mbikulaze njagala nkuwe speech oba ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde bwe yalabikiddeeko ku mukutu ogumanyiddwa nga Africa Thinks. N'omu ku basajja abasinga okwagala Africa era abasinga okuinterviewinga ba freedom fighters ku lukalu lwa Africa. Njagala obiwulirize bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bino yabyogedde. Oyinza okuba wabiwuliddeko naye simanyi bw'oba tonnabiwulirako Samuel walala wonna. Njagala oteeka amatu ku mukutu guno ogwa Red Zone TV, then nze nga bwe ngenda mu maaso n'okubeera nga nkutuusaako byonna tubeere nga ate tutambulira ddala. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisinga naddala ku mukutu guno ogumanyiddwa nga ogwa Red Zone TV. Uliriza bino nze nzije mbeere nga nkwongerayo. Hello and welcome to Africa Thinks. Today we'll be speaking with a very important candidate from Uganda. He is a musician, a very popular musician, a presidential candidate who challenged President Yoweri Museveni in the last general election. He rejected the outcome of the election, saying the election was fraught with irregularities and rigging, and rejected the outcome totally. I have with me here Robert Kyagulanyi, popularly known as Bobi Wine, who is also a former member of parliament, so he's also a legislator. How are you doing, Robert? Bobi Wine. I'm all right, my brother. Pleasure speaking to you. Same here, same here. So you are here in Washington. What is your main aim of coming here in Washington, to Washington? Well, I left my country on a run for my life. As you might have seen that my house was raided, my wife assaulted, and my family members also tortured because there was an order to kill me by the Chief of Defense Forces, who also happens to be the son of Uganda 40-year-old dictator General Yoweri Museveni. So I left my country running for my life. However, I'm also in the United States to try engage with various leaders, various personalities, senators, and fellow Ugandans as well. With the fellow Ugandans and leaders, I'm trying to galvanize the forces of change that are struggling to change our country back home. But with the leaders and administration in Washington, I'm trying to persuade them to change their policy of supporting the dictatorship back home. You will notice that
the Ugandan dictatorship, like many other dictatorships in Africa, have their lifeline in Washington and in Europe because they are funded by America and the Western world. So we are trying to cut that life link to ensure that they are not funded to oppress the people of Uganda and Africa. I heard you say that you are not going to negotiate your freedom away. What does that mean? I thought I spoke it in clear terms. I am not going to negotiate my freedom or my rights because no sane person negotiates that. My rights are inherent according to the Constitution of Uganda, and they are not granted by the state. And neither is my freedom. And this is to make it clear that I'm not a kind of person that rejects any negotiation. No, I believe in dialogue, but in transparent and principled dialogue, not transactional. Are you ready to negotiate with President Museveni and his government to ensure that there's peace and that Ugandans will live in peace? Are you ready to have negotiations with the government? I thought I answered that question before you asked it. But however, I must remind you that our forefathers, and to quote the great Nelson Mandela, taught us that you cannot put your boot on my neck and then say we should negotiate. No, it's only free men that negotiate. So let me ask you, because last time I heard some Ugandans say that you and President Museveni basically have a passion for Uganda. He wanted a change. He took guns. He went to the bush and came to power by the barrel of the gun. You want change as well. So the change mandate or the change that you seek, both of you are on the same playing field. How do you respond to such comparison between you and President Museveni in terms of wanting change to happen in Uganda? I would definitely not dismiss the fact that once upon a time General Museveni loved, or is seen to have loved his country. At my age, he was saying exactly what I'm saying, and probably even more eloquent. But as we've been taught by history that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. General Museveni said that Africa's problem in general, and Uganda in particular, are the leaders that overstay in power. He said this 40 years ago. Unfortunately, 40 years later, he's still in power. When he was pursuing change, he picked up guns, and more than 500,000 Ugandans died in his pursuit of what he called change. Unfortunately, 40 years down the road, we realized that this blood was shed in vain. I'm passionate about change, but I'm also aware that life matters. The difference between us is that he believes in violence and we don't believe in violence, because we have seen what violence does. Violence, besides breeding more violence, it creates a sense of entitlement where those that cause change through violence always feel like they own and they're entitled. And this is what has shown again and again and again from the times of Robert Mugabe and now Mnangagwa and to the times of Yoweri Museveni. So while we pursue change, we believe that non-violence is stronger than violence, and that was why we chose to pursue that line. Now, in your earlier submission, you talked about the fact that you had to run away from the country due to your life being threatened or your life being in danger. But some people are questioning that because they said you said your life was in danger, but you were constantly on social media platforms, videotaping yourself, talking in some areas or in some parts of Uganda before leaving. And that they said this is just a mere publicity stunt just to demonize the country and make the president unpopular among Ugandans, and that you lost the election fair and square. You are just, trying to blackmail the government using some of these videos that you are making just to undercut the international support the government has. What say you? By the fact that we are communicating virtually using the internet, it makes me suppose that you have been watching the tweets of the Chief of Defense Forces in Uganda, who is also the son of General Museveni, who has publicly confessed to killing 24 members of my party and saying that I should be the 25th dead body. I'm sure you have seen him promise and indeed
fulfilling the promise of abducting my people, beginning with my bodyguard, who was abducted and tortured under his basement, and he did this live on social media. I am sure you are aware that my house was raided on the 16th of January, just one day after the election, and I had to run away from my home. I am sure that you have seen that on the 25th of January, again, my house was raided and my wife beaten so bad that she ended up in hospital and she had to escape from the hospital bed to sneak out of the country. I am sure you have seen that. And anybody that calls this a publicity stunt, I am not sure what to call this. My home was taken over and occupied by the military until yesterday, when out of shame and out of international pressure, they had to leave my country. Now, if raiding, torturing my family and occupying my house after ramshackling it is a publicity stunt, I don't know, is it my publicity stunt or the publicity stunt of the Ugandan military? I ran out of the country. I ran out of my house, but I was able, just like I was able to outsmart and beat the Ugandan military, which had surrounded my house, to leave my house. I was able to beat them to close to 2 months when I was within the country. But I had, like I mentioned, that I ran out of my house and was in hiding to be sure that I communicate to the world. I'm sure if I stayed, I would either be dead or completely tortured. I would not be able to communicate to the world. But ever since I left, I've been able to offer leadership to the forces of change. And indeed, I'm able to communicate to the world like I'm doing now. So if me being able to communicate to the world and expose the atrocities of the Ugandan regime is a publicity stunt, then I don't think that's a bad publicity stunt, is it? Well, some people are accusing you of mudding or dirtying up the image of Uganda as a partner to Western countries to bring stability and peace and political peace in the East Africa region, and that by constantly bombarding the international community with what they say fake news of human rights violations and harassment is basically mudding and dirtying the international image of Uganda, basically preventing people from coming to invest in Uganda there. Yeah, but if there's anything or anybody that is denting the image of the country, those are the atrocities that are being done in our country. You know, where the actions of Adolf Hitler are the ones denting the image of Germany then, or those that exposed it. It's very unfortunate that we seem to we keep having gaslighting, where the victim is demonized while the culprit is trying to play innocent. You know, the tortures, the extrajudicial murders that are going on in Uganda are not, orchestrated by me, but by the regime. On the 18th and 19th of November 2020, there was a massacre in the country. I did not kill those people. The Ugandan government killed those people. We went into an election which you and all the world saw turned into a military operation. I did not torture the Ugandans. I did not kill the Ugandans. The Ugandan regime killed the Ugandans. The Electoral Commission gave me a security detail, but at the end of the campaign, the entire security detail that was given to me was arrested, and now they are detained just because they did not spy on me. I did not do that. The regime did that. As we speak right now, my personal assistant called Sheriff Naja had his house raided and his wife abducted. The wife of Sheriff Naja is now missing for more than 2 weeks. I did not abduct her. The Ugandan military abducted her, and this happened on camera, and we showed it to the world. Now the blame does not go to me. The blame goes to those that instead that are charged with the duty and mandate of guarding and protecting Ugandans, but instead abducting them and torturing them. If the Ugandan regime wants a good image for the country, let them respect human rights. Let them respect democracy. Let them respect the rule of law.
You talked about the election. Some people are wondering whether you legitimately won the election as you claim, because they argue if you have evidence of election, mismanagement, irregularities, or rigging like you claim, where is the evidence? They argue to present it before the court of law, to argue your case in court, rather than just saying that the elections were rigged without providing any empirical proof to back up your allegation, they argue. What do you say to such critics? We had a general election on the 15th of January 2026, but by the 14th of January, more than 400 leaders of my party had been abducted and they were missing. These include two of my deputy presidents, my deputy president of Northern Uganda and Western Uganda, who are women. They were abducted and held in a military barracks in Kasenyi, commanded by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is the head of the security forces. They were missing for 2 weeks until they resurfaced again, and they told their ordeal to the world. On the day of election, 15th of January, my deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided, and 10 people were shot and killed in his house. Let me say this again. 10 people were shot and killed in the military, 8 of whom were women. They were killed by Ugandan military and the police. He was later picked up and is in prison. Many others were picked up. Majority of our election observers and election agents were picked, and many of them are still missing, while others were kept in prison for various days and later on freed without no charge. So, was that an election? In my opinion, and I believe in the opinion of any sane person, was not an election but a military operation. So let me ask you this question, because some Ugandans have been telling me that, like your former colleague, Dr. Kizza Besigye, who is in jail right now, he left the FDC, handed over to somebody, endorsed somebody to run as a presidential candidate. They are wondering if the leadership you provide will also get you there to support somebody else to peacefully contest against the government, as they argue, or the ruling National Resistance Movement, NRM. They argue if you will have that capacity to see Uganda as bigger than yourself, to support somebody else, because they argue that you have fallen out with a lot of people who have capacity, who you believe could equally be have that capacity to run as presidential candidate of the National Unity Platform, your party, NUP. What say you? Now, Peter, I am glad. First of all, you seem to be in a rush to sweep me off the matters that are concerning and are pertinent right now. But I'm very glad you mentioned Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye is a veteran political leader who was close to 2 years ago abducted from Kenya by the Ugandan regime and illegally brought to Uganda, charged illegally in a military court, and now he continues to be in prison. So that should further show you the kind of the regime that you seem very, very eager to protect or have its atrocities swept under the under the carpet. No, I'm not sweeping. When I was showing up, I didn't know. I was not dying to be president. My desire is to have a free country, to have a country that works for everybody. We have a dictatorship. We have a president that has been in power for 40 years and counting. And that is our urgent fight right now. Our fight is to see democracy in our lifetime. Our fight is to have an election where people have the right to vote, where a vote counts. We are fighting for a vote right now. My question is, what are you willing to do? You are talking about the fight for democracy, peace, and the respect of human rights. The question I'm asking is, what are you willing to do in your capacity, peacefully, to see these enumerations actualize in Uganda? Everything. I am willing to do everything moral and constitutional to see a free, peaceful, and democratic Uganda. That is my dream.
I'm a firm believer in democracy. And I must tell you that I'm leading a generation that is full of capable, talented, and qualified young people, which young people we strongly believe will be able to usher our country to greater heights. You called for sanctions to be placed on certain people in Uganda, targeted sanctions, as you call them. How feasible is this? And do you think the people you are having negotiations with will impose those sanctions that you seek? Well, the people that I'm talking to, not having negotiations with, but talking to, are the ones that have funded the regime, that have supported the regime for the last 40 years. You'll notice that for a long time, the Ugandan regime has been receiving up to $1 billion in terms of aid. That is America alone. And there's also the UK and the the UK and the European Union. These are people that profess values of democracy, of human rights, and the rule of law. Our demand is one: stop funding our operation. We are not asking them to come and save us. No, we are telling them that we can fight for ourselves because our fight is in Uganda. But we cannot fight against $1 billion a year. We cannot fight against the French guns. We cannot fight against the pounds that are flowing into Uganda. We are only asking them to tag the aid that they give to the regime of Uganda to the values, to condition it to democracy and human rights. And I've said it many times that the standard of human rights in Uganda should be the same in Europe. I have not seen European or American leaders standing shoulder to shoulder with European dictators like Lukashenko of Belarus. So we are asking them to treat Africa at the same level of democracy and human rights like they do to the rest of the world. With this fight that you've taken upon yourself and, rallying the young people of Uganda, what do you think are the prospects of success that you see on the ground so far? If you have been following what's in Uganda, I'm sure you have seen how massively the people of Uganda, especially the young people, are yearning for change. When we went into this election, we were not oblivious that we are under a military regime. But we went in with a belief that even if the opportunity and the possibility of change is 1%, it is worth the fight. And indeed, the world saw the young and the old, the rich and poor showing up to express desire for change. We are confident that it will happen. We always look back in history. Mandela taught us that it always seems impossible until it's done. We have seen examples of countries that had dictators that were more funded and were more able and had stronger armies, like Sudan, like Egypt. But they fell under the unwavering pressure of the people. And we know that the regime, the dictatorship in Uganda will fall. There's never a rise and rise of a dictator. No, it is always the rise and fall. And therefore, I can guarantee you that it will never be the rise and rise of General Museveni. No, there was the rise, and now there is the decline, which will ultimately become the fall of General Museveni. Talking about a decline, what do you mean a decline? Because the last time I checked, the recent elections, showed that the President Yoweri Museveni got close to about 70% or so. So what is the decline? Explain to me what the decline about means. Probably the last time you checked, you did not check right. All right? We have an electoral commission that it is completely in the hands of the regime. An electoral commission that is not going to look at what the people vote, at what the people say at the polling stations. I'm sure you are aware that the internet was switched off 2 days to the election. You've not seen that in your country. It happened in Uganda. I'm sure you have seen the military completely taking over the election. And what came out of the polling stations is not what was declared by Mr. Byabakama, the electoral commissioner, the head of the electoral commission, who is
a Museveni puppet. That is not what it did, what happened. So I'll tell you that what you saw declared was just, a declaration of the military. He was just ordered to declare what was declared. I'll tell you that majority of the members of parliament in our party won on all polling stations in the capital city. I'll give an example of Alex Waiswa Mufumbiro, of David Lewis Rubongoya, and others that won on all polling stations, but they were orders from the regime about who should be declared and who should not be declared. So what was declared by the Electoral Commission is completely fake, is completely wrong, and does not in any way reflect the will of the people of Uganda. Now, before we go, Robert Kyagulanyi, otherwise known as, or popularly known as Bobi Wine, concerns have been raised about the respect for human rights in the East Africa region and parts of Africa. As a main opposition leader who has been championing and calling for the rights of individuals across the continent to be respected, what say you about this? Because people in East Africa have been complaining for some time about right abuses. However, the governments of these countries are saying that their mandate is to protect the life and property of people, as well as maintain law and order. And some of you opposition leaders act as agitators to cause disaffection and undermine the territorial integrity of these countries. So what say you about these back and forth as we see it from here? You will notice that all those words are just, big English words that are being thrown around to cover up for evil. I have just told you that in the most recent days, my personal assistant called Sheriff Naja had his house raided because the military thought I was hiding in his house. His wife was abducted. She is missing for 2 weeks now. We don't know what is happening to her. And we have a regime in Uganda that is notorious of torturing people, killing people, and raping women in custody. Many young men have come out of custody, complaining of being sodomized in custody. Now, this is a regime that abducts people and keeps them missing for weeks, sometimes months. Some have not shown up again. We have 18 families that are demanding for their people. They've not shown up again. We have seen others that show up gravely tortured, medieval torture. This is what we're dealing with. It is happening in real life. And I expect young Africans like yourselves to be concerned. Because when this is happening in Uganda, it is a signal that it can happen anywhere else. People used to think it's only happening in Uganda. But abductions have been now, exported to Kenya, exported to Tanzania. And before you know, they're going to be exported to your country. I've always said it to all people, whether you are a politician or doctor or journalist like you, that nobody is safe until we are all safe. Thank you very much, Robert Kyagulanyi, popularly called Bobi Wine, for